channel yaffe abali ku Twitter n'abalala of course ku TV za mwe muri bayitirivu nyonze Haji Kazibwe Bashir Mbazira mukyala Naggayi Nabirah Sempala woman MP wa Kampala ajja kuba LORDMAYOR bw'ekibuga ky'eggwanga kikulu Kampala munna FDC agambye atakyukakyuka yadde FDC teyamuwadde kadi mu ngeri jannyonnyodde oba gye mwategedde agambye asigadde wa FDC tusooke tegeeza bannakibiina kyo n'abatali ba kibiina ekyo tekyavuddeyo bulungi values changes eziri mu FDC ezikuumirayo yadde nga obooleddwa kusinziira ku kyentegedde ekisooka kya byonna obutonde butuyigiriza ne bye tukola tetugenda wantu n'ofuuka muntu mulamu bw'oba toli office tekufuula kati FDC nkirabanga bw'otwala obufumbo fumbira omusajja ng'omanyi laavu eri okolagana weekuli byonna weebiri so gye n'atuuka neyefuula naye olina abaana olina obuvunaanyizibwa muzimbye ennyumba mwenna mukoze mutya omuleka neyekyanga n'agenda wa mukyala mugole n'avaawo ku nnyumba waliwo abasajja abamala emyaka 10 nga waka yavaawo naye omukyala kikujja wakaawo nze FDC njitwala bwenti wafumbirwa empeta bannakampala bwe mmala obbaguza nti ndi mu FDC kati nenjitunda nenjogerera constitution nenoonya akalulu ka FDC kimanyi bulungi nti bakansala bonna FDC beyeyagaliramu ku city council abasinga nze naba recruiting nze naba campaigning kati fenga bakulembeze bwe nagambye kati FDC tufunye challenge bulinga bufumbo nobe abaana bange mbagambe nti bwofunangamu ekizibu katono n'omusajja vaawo fumbirwa omulala obufumbo bw'emiggo n'embale tebubeereka munabo ekyembale kyekyo abantu bafiira mu bufumbo anti kati awo kyovola nti nakivuddemu ekyo okulemera ku musajja bw'abanga atambuddemu sikijja mulumbayo gyali gyasula naye mu maka ago mwoli mwendi n'abaana bange mwendi ate bwe kibaaba kintuuse okubanga aŋambidde ddala vaawo genda nsobola okudda ewaffe eri bannakampala era kati ye transition eyo eriwo nembaga kati ndi single mother nyina abaana bange wendi mumanyi ndi mukyala gundi naye munaye byatambulanga bwe bitambudde naye nkomyewo ewaka naye ate sikufumbirwa amangu ago waliyo olulenzi olupya olulya waliwo obulenzi bubiri obupya bwakolamu akalenzi akamu ka Alliance for National Transformation akalenzi akamu ka National Unity Platform bulenzi bupya kwe buli butunda nga keke yokya tonna bulaba nyina abaana ndi mukyala mukulu nyina ekitiibwa kyange ng'omukyala obulenzi buno tebugenda kuyigula ttama bansanyusa tolowooza nti omukyala okugumira oba mu bufumbo oba okunoba nadde ewaabwe nti tewabaawo bagamba nti nze nkutwala bo weebali naye okuuma kino olw'abaana abantu nuulidde olw'okugamba nti obugumiikiriza osobola butuusaawa kikyolina okukola otamangu ekintu tomanya omusajja asobola okwekyusa nga bimukubidde eyo myaka 5 n'akomansonyiwa nakyo weekiri oba obulenzi buno nabwo tebukumatira bulungi nga bulaba neeno gy'ova mu bufumbo buno akalenzi ka Alliance for National Transformation ng'ekibiina n'akavubuka aka National Unity Platform ng'ekibiina nga bebakutuna baga nti kyalo ono omuwala ono gy'ava olaba bali bamulemeddwa gy'afumbye emyaka 15 tagenda tuleetera bizibu wano kisooka oyagala kunjogeza bintu omukyala ategeera tayogera abasajja bamukwanye gy'ayise mbadde ndi wano owemotoka n'ayimirira buba busiru tosobola kigamba bbaawo ekyo no buba busiru gwe nooli awo ategere valiyo agensuza osobola okutta amakaago olw'obusiru obutatendekebwa sajja agaye nyina gold mukyala wange bamugambako nambuulira kibi oba olina mugwago oyo bagamba sirika ojja basangira bajaganga ku mulimu gyokwe kiba nti abasajja bagaana omugaana galekera okukola ate manti newaka bajja kukusanga anti kati gwe si gwe obaweseweka leno bosi wange oli awo nokyanjogerako bosi wange yennyini ngakuga kalekera okukola oba ozeesuddemu kati omuntu obuvunaanyizibwa ebyo bibaayo nti abantu bakwogereza abapata endala ne decision ebayiyo
decisions ezimu ziba nzibu okukola. Mukulu kano Kizza Besigye Warren Smith Kifeefe omwana azaalibwa eri Lwakabengo wiiki ewunzikiddwa yayanjudde decision abadde yagikola dda naye n'agibuulira bannayuganda tagenda kuddamu kwesimbawo lwakiri mu kalulu kano tagenda kwesimbawo mu kalulu kano akoba president ensonga ze yawadde akalulu tegagenda kubeerako amazima nabwenkanya atasubira byabakama kulangirira muntu mulala atali mwami Museveni n'agamba kaave ku plan agirekera abalala mu kibiina yakwate plan B gy'atannaba kubanga atunyonyola twagala ng'osanyuse olwa plan B ya mwami Besigye. Yes. Bashir ekirungi natandikidde awo nti bannayuganda mwe muyina obuyinza obusengejja abantu bye boogera bye baayogera mubatandike mubeeko ekitimwe mubateeka plan B etegeerekese mwezi gumu nga nomination tezinnatuuka yakedde bukeezi omanyinza oluusi ebintu bibalekerawo mu ddiiro mubyesalirewo plan B kitegeeza ki bagyogerera kyobula nti no agyogera lwasiwa ikoma ku B gyogere akoma ku nyukuta eyo nyukuta gyogere bwe kataba kalulu luba lutalo langirira mubagenda mutandike sikiwa nti no bo we baali bagenda mu nsiko nga dokita kwali sikiwa nti bakola akalango plan B tebakola kalango so omuntu akola akalango ngenda kulwana muninde no munkwate ngenda kulwana muntase kati nze bwe nkiraba oli afungiza agamba naye muntase ngenda kubomba ngenda kubomba ow'ekikonda nga musajja yabaddeawo yajja ekikonde pu nagenza okulanga oli ali ku ttaka tebakyogerera. But as a leader, abantu you know about alternative. Maybe that's what your leader Kano Besigye is doing. But what is the alternative? Plan B. Kibi nnyo okubeera nga amanyi nnyina akagero k'oluzungu ke nasoma ndooza nali mu myaka 6 the Emperor's New Clothes. Emperor's New Clothes engoye za kabaka lugero lw'amaanyi nnyo mu bazungu luyigiriza nti omuntu abantu abakulu tuyiga okulimba ate ne tukkiriza okulimbibwa ate abaana abato kye batayina kabaka oyo yayina nga yagala nnyo emirembe buli matiri ejja kugwa mu nsi nga bagimuleetera kati abafere ne bamumanya nti ekizibu ki ngoye musono kati lumu abafere ne bagamba tugende ne bamugamba ssebo kabaka emisono gwazze matiri eno terabikangako y'amaanyi omusajja n'agamba minisita wa finance jangu eggwanika muligule mubawe gold buli kimu kye beetaaga basobole okuleeta engoye ezo gyendi nga buli mwaka wabaawo olunaku lwalaga engoye ezo n'avaayo ne bagamba nti ne bakuŋŋaana balabe kabaka bwanyumye kati bano baakana kusomba ssente mu ggwanika ne bagamba zaabuzeemukko kati amapeesa ge tugenda okukomawo ate tulina gye tugajja mutwongere ne paka baminisita batandika okugamba ai kabaka kiki nagamwe mubawe nze kabaka kati olunaku lutuuka nga wabula ennaku 2 yegeze mu ngoye balabe fitting kuba ino ddulaga eri abantu kati bajja bamutwala mugundi ayambala asigala mukawomunda bamwambaza bamugamba nti naye katusooke tukubuulire zino engoye zirabwa mutuukirivu bw'oba oli mwonoonefu toziraba nagayi atenze kabaka mujje n'atuuka ne batandika omwambaza mu buntu yali taziraba naye abafere nga bamugamba lunyumye nga tebalina kye bamwambaza sooka okyuke katukutereze wano katukwatemukko nga bw'abalaba naye ng'agamba ate naganze mwonoonefu n'akimira kati bw'akimira abafere ne bagamba wano ddiiru tugifunye kati ng'abantu babayita mu bwakabaka bwonna nga bakuŋŋaana bwe baatuuka nga kabaka agenda kadaala ng'avaayo kati avaayo abantu naye bantu bonna baali babagambye nti omwonoonefu ebyambalo bya kabaka omulundi guno tajja bbira omutuukirivu yekka yajja obbira kati abantu abakulu nga bavaayo kabaka olwavaayo ne bakuba engalo mannange ate ng'anyumye ate olwaliro nga kisusse kati olwo akaana ka myaka 6 ne katunula ne keetegereza kati abantu baali basiise ne kawogana nti maama kabaka ngaali bukunya mu nsi yonna yonna abantu bakuŋŋaanye batendereza ebyambalo
kikulaga ki abantu abakulu bajjudde obulimba ne bwe bawuliriza obulimba batya okuba nti be boonoonefu abagenda okulaba amazima ga boonoonefu. Kuba abantu abakulu abakuŋŋaana mu lubiri ewa kabaka singa baali b'amazima bandigambye kabaka otusse oli bwereere naye kyatwala kaana kato akatannayambala nkwe akatannamanyira bulimba k'amazima gaali gakyali bujjuvu ne koogera ekituufu. Kati ne bannayuganda mbasaba mulekeraawo okubeera ng'abantu bali abatagamba kabaka tyoli bukunya. Mulinde akaana akato myaka 6 kagambe nti nga weeyambudde ssebo ddayo. Kati nakino bwe kiri ebyobufuzi bya Uganda bwe tutaaveeyo ne tuvaamu obulimba kinoomu kubanga amazima ga Uganda tegakakata ku bannabyabufuzi bokka n'abalonzi kibakakata k'abalonzi okulengera obulimba we buli wadde bumenya babulabe kyekijja okutaasa Uganda. Nga mwami Besigye avudde ku kalulu kano balo kitaliiko ebyobufuzi bigenda faanana bitya? Tukirinde. Nze nkyayagala kugaba bannayuganda tukirinde. Nja kyogerako nga nkirabye. Nga kalulu kamaze kkubwa. Nga nomination ziwe. Nja kukuyita okomewo. Ompa opinion yo. Omanyi oludde nnyo mu kibiina kya FDC myaka 15. Nze nkirabulabye nga wamawulire mubeera mu ndeebo ngamba nti tukirinde. Tukirinde nze nomination bwe zinagwa. Ziriwo mu gwa 11 3 awo nnyabwe watyawo November ezaba president. Ng'ennaku z'omwezi nga 5 ba 6 nkuyite ojja otubulire. Nga maze okulaba nomination closed. Kati oyagala kukubaganya birowoozo nga bwe nkubuuza ekibuuzo nti akalulu kanaaba katya nga Besigye taliiko ekibuuzo kiba tekinnatuukirira oba okipapidde. Kiriwo kati kyaliwo ne 2016 babbayo mubbe mu nteeseganya obuvubuka bwava eri ne bumubba mu nteeseganya nga bakyateesa babba kitereke batwala kitereke munnaye kyasoboka 2016 kyova nkugamba nindaamu. Tulina mukyala Naggayi Nabirah Sempala mbaka muna FDC ate akiikirira abantu b'e Kampala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ebbugumu mu byobufuzi nga lifaanananga bwe lifaanana mukyala Nabirah. Munnayuganda asubire ki mu kalulu kano akajja akabindabinda because tension erabika nti neyongera okubuildinga between opposition and ne government n'ekibiina ekiri mu buyinza but waliwo kye batugamba nti campaign eza bulijjo rallies ziyinza okuba limited and restricted olwa ekiri obvious olwa kalulu rather olwa COVID-19. Tusuubire ki awo olowooza? Nga tebannateeka konsati z'abayimbi nga theatre tebannaziggula abantu okuŋŋaana ng'omupiira tegunnaddamu. Nze ndowooza tuba bakyamu okulowooza nti zo rally ez'abantu 15 zo zijja kusoboka. Singa tukola obuzibu obwo abantu ne batokomoka akalulu kali worth it? Not at all. Kyova ngamba nti campaign za grassroots za community. Nze ndowooza nabyabufuzi beetegeke batambule bayite mu bantu. Rallies tozirabayo lwakiri ku mbeera eriwo. Nze by the way si style yange nayo. Eyokunoonya akalulu tonoonyeza nnyo mu rallies. No, nkanoonya mpuntu. Nkanoonya era nze natondawo kuba 2011 mini rallies kubanga ekitundu kyange kinene. Kampala bw'okola rally emu mu Makindi essalaamu otuuseeyo ng'oli Kisugu. So kati nze nayiga nti nkola mini rallies nga 6 mu division. Ku lunaku. Mu lunaku lumu. Nenva wano nenjogerako n'abantu ate nga batono nabo ne boogera nange ne bampa feedback. Kyolwa nti omuntu bw'ambuuza feedback y'Abannakampala nze I practice it. Ogirina Abannakampala otegera ensonga zaabwe. Nze omuntu atuuka ne nga ntunula leero nyina ku time 1 hour kankyame wano ku Buloole kansanga nzira yawaka ne tutuula ne bambuuza kyolwa omuntu bw'ambuuza nti Abannakampala gwe nga tebakula nseka. Abakulaba bandaba ate tekubaako bulango tekubaako nti TV izo zingoberera buli ssaawa. Agenda okukola omulimu gwe lwaki oba oyagala TV buli ssaawa zikugoberera.
embanja ga TV nzija wano netwogera abantu ne bategeera ensonga zo. Tuli ffenna ku STV mukwano gwange. Mukyalo ono njagala kitundu kino tukimalire ku nsonga y'obwa Lord Mayor bwagendako. Tumuwe omwaganyi oba oli awo munene ebiri byonna tuyinza okuba nga tubitegedde akunnyonnyole ekibuga kino nga bwe kitambula. Mukyala Nabirah, omujjuzo mungi mu kibuga. Traffic muyitirivu nnyo okutuuka wano olwana okuva wano olwana si wano wokka but ebitundu ebyenjawulo. Waliwo enteekateeka eyaleze y'okulaba tuba ne Kampala Metropolitan ekibuga nga kigaziwa ne bakifulumya ebweru w'eggwanga. Ebweru wa Kampala gwe tulaba nga bulijjo nti kibuga kituuke Empigi, Kampala atuuke Emukono, Kampala atuuke Entebbe, ku lw'ebbombo atuuke ng'ebbombo. ate nga yatuukadde. Exactly. Ne baali bannabyabufuzi naddala mu ab'oludda oluvuganya gavumenti abasimba ekkooli ne mugamba obuyinza mwagala kubutwala. Gwe bw'oba ozze mu bukulembeze ensonga eno olowooza osuubira gitembeeta otya? Soka kya byonna nkugambye nti omuntu omu mu democracy omuntu omu ne bw'oba gw'olina solution esigala yiyo. Democracy erina ebirungi erina n'ebibi. Ebirungi nti buli muntu muwuliriza ebirowoozo bye. Naye ekibi mu democracy nti omuntu omu nga mutuufu bamuvuvuba. Abangi abakyamu. Era waliwo omuzungu yagamba nti democracy is the rule of the mob. Mob justice ate omanyi kyekola. Kuwako kiyufu ne bakuttirawo Yes. tebakwalina mukisa kwewozaako. Bamanya luvannyuma nti basse mukyamu. Kati naye ate nga democracy kyekintu ekiruubirirwa nti buli kimu kibaamu ekirungi n'ekibi. Kyensaba nti ebintu ebimu eby'obuntu ebiteeka mu nkola ekibuga okufuluma Kampala tetumaze kiteesaako kyo kyafuluma dda. Byekoze byokka Ndi bw'otuuka ekyengera wuuyo nansana tomanyi ki ekibuga okisanga kyeyongeddeyo kyeyolekedde kakiri kiyiise nawo. Naye nga kyekyo. So kati ffe bannabyabufuzi okukiteekako ekigambo tekikikyusa. Kivuga nti nno ne division oba region ez'ekereziya ndala nnyo ku zino eza Kampala. Yes. Division eza poliisi ndala nnyo ku zino eza Kampala. Ffe bwe tubanga ekigambo ky'ebyobufuzi kyekirina okudefininga ekyo then tukirinde paka bwe tulikimala. Nyinga ga amazima Kampala yagaziwa dda. Ffe okumuleka mu booda ziri eziri ku lupapula tekijjaawo nti no yeeyongerayo dda. Emperor's new clothes. Kaana kamulaga nti oli buswa. Kati Kampala yeeyongerayo dda ffe okukyogera nti no teyeeyongerangayo. Tekikikyusa. Boda mu kibuga baasi enteekateeka ye eri etya bw'eri munna Kampala ategere nti omukyalo ono bwe tumukwasa obwa Lord Mayor solutions ku bizibu by'omugotteko mu kibuga biri bwe biti naddala ku ntambula public transport nakyo kikulu. Yes. Democracy bwe njogeddeko era yakuzaayo ku nkola ng'ogenze mu ofiisi. Kitegeeza nti ebirowoozo byo just kimu ku ebyo ebya millions abalina ownership Kampala nti capital city yaabwe. Ne MP we Koboko ayina obwannannyini Kampala era agiteekamu ne ku ssente capital city ye. So gwe okujja n'olaga amaanyi amangi nze nga Lord Mayor bannonzi ng'ate ssente ogenda zisaba mu paalamenti etuddemu ow'Ekkotido etuddemu ow'Ekoboko. Lwaki bazikuwa? Kibuga kya ggwanga. Gwe bw'oba okyogerako okiyisanga ekibuga ky'eggwanga oba olowooza kikyo. Enjogera leadership olw'okuba okolera mu democracy nti bannayuganda be bali miliyoni 45 bonna nga balina omugabo Kampala. Buli statement gy'ofulumya nga Lord Mayor erina okubaamu ebirungo ebifumiitiriza ensonga eyo. Bw'oba oyogera ku traffic osobola okukkakkana n'ovuga emmotoka yo n'ogenda ewa IGP n'omugamba nti badde njagala ontegekereyo meeting ne ba technical staff bange ne traffic department. Kino ekintu kikwase wamu kubanga tolina traffic police yo ku kitebe kya KCCA. No. Traffic police ya police ya Uganda. Yes. Lord Mayor olina okuba nga olina ebirowoozo ebigenda okumanya ani akulira department gye neetaaga mu kaseera kano. Is it okay singa nsinkana Minister of Internal Affairs? Bantu banaakulaba batya
bannayuganda abakulonda lwaki okukusa budget yo ate n'ogitwalira bajagamba omulodi yasinkanye minisita oyo bamuguze yalidde anti kati ekitegeeza abantu be baagala abakulembeze abalimba kye basize budget